tax. Temutubo obunkenke nga bweyongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. Tekyaddaaki ffenna tumanyi nti drone zeerisiza enkuuli okubanga ziwamba buli ekitambula, naye ng'ate tekiwagira ate gavumenti ya Gen. Yoweri Tibwabulwa Museveni. Era mu mbeera eyo kyaddaaki ababaka aba NUP be baali balonda okubanga bakiikirira bannayuganda mu paalamenti bazze babateeka ku nninga olw'ensonga y'okusirika ng'ate abantu baabwe babuzibwawo. Naye ate omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake mu bukambwe obw'ekitalo yayimuse mu paalamenti ey'eggwanga erya Uganda. Atumwatu n'asaba sipiika n'amugamba nti waliwo ensonga gye mbadde nsaba okuyisaawo naye nga sinnagiyisaawo. Gwe ali ku Progen Media tugamba gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli nagamba osooka nga no likinga video ate mwatu ne tuba nga tweyongerayo era nange nensooka nentumira ku bantu bange abaana abali wano e Dubai abo abalina gye batuusaako engalo bagamba nti muli big nnyo, abali e Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain mwebale okubanga ate ku mukutu kwe muli. Ate ensonga y'omukulu Francis Zaake ng'ayimiridde ku magulu ge abiri gye yasabye sipiika asobole okubanga ate mwatu ayisaawo boogereko y'ensonga ey'okubanga yavuddeyo n'agamba nti naye ekibuuzo ekiri mu ddiiro essaawa zino lwaki buli lukya abantu bawambibwa, lwaki buli lukya abantu bawambibwa nga nkoko, lwaki tewaliwo ngeri yonna ekugira security agency zino okubaako engeri gye ziwambamu abantu etategeerekeka. Ndowooza owulira. Zaake ne yeeyongera n'akakasa n'agamba nga bwe bawamba ate bodyguard wa Bobi Wine omukulu amanyiddwa nga Murishidi, n'avaayo era n'akakasa n'agamba nga bwe bawambye omukulu Joseph Kabuleta oyo political activist, ate n'avaayo n'akakasa mwatu nga bwe bawambye Sheikh Yahaya mu ngeri ate mwatu etategeerekeka, kw'otadde n'abanupu 17 be bawamba ennaku ntono nnyo emabega. N'agamba ate waliwo be tutamanyi nga bayitirivu naye nga basiiba babawamba. Omukulu Zaake n'ateeka paliamenti ku bunkenke, sipiika n'amuggyako akazindaalo n'amugamba byayogera asooke abirindemu. Sipiika n'ateekawo embeera, Zaake n'ava naye mu mbeera, olwo n'atandika okuba emmeeza ng'olwo abagamba mwe musaaga mujja kwogera ku nsonga eno paka nga tugiggusizza, mulekeraawo okuwamba abaana b'abantu. Abantu bonna ku social media baavuddeyo ate mwatu ne balabira ddala nga Zaake muzira waabwe, ne bagamba ebyaddala be bababaka abalina obbeera mu paalamenti abalwanirira naddala abalonzi baabwe so si bali ababaka ababeeramu okutuula obutuuzi. Omukulu eyabadde mu paalamenti tayebwa naddala sipiika, deputy speaker yagezaako okwebuzaabuza naye nga Zaake alumya ogw'engulu amugamba ekibuuzo kimu, lwaki drone ziwamba abantu buli lukya, lwaki ziwamba, ne bagezaako okuggyako obuzindaalo bwe naye ng'omukulu Zaake atabuse. Naye nga y'ensonga essaawa zino ye yasobodde okugiyisaawo ne bonna buli omu n'ategeera nti ensi yonna emanyi ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Zaake naffe nga ku Progen Media ate mwatu tukwebaza olw'ekikolwa eky'obuvumu n'ekyobuzira ekyo kye wasobodde okubanga oyolesa mu paalamenti, yadde sipiika agezezaako kukugira era n'okulemesa okuyisaawo ebyo ebiteeso naddala eby'okubanga babuzaawo bannayuganda, naye ate mwatu wasobodde okukikola. Progen Media likinga, commentinga era subscribing.